era olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tweyongera mu maaso. Abantu bawulidde bulungi nnyo ekigambo ne bamanya nti ekigambo kikwatagana wamu n'omutima, kubanga Katonda waffe okuwuliziganya naffe, awuliziganya naffe bulungi. Communication ya Mukama egenda straight na mitima gyaffe, era waayima okubeera nga awuliziganya naffe. Kyokka nga bw'oba olaba omubiri gwaffe, olaba nti omutima gwaffe gukolagana wamu n'ebirowoozo n'empuliziganya y'ebirowoozo, n'okubeera nti omutima gwaffe ye senta eriisibwa ekigambo kya Katonda ne kiryoka kikola bulungi omubiri gwonna. Era ekituyigisa ekigambo kya Katonda kwe kuyambibwa ffe okweyongera okutegeera Mukama. Kiki ekikolebwa obulungi? Tufuna okuwuliziganya ne tuwulira ng'omutima gwaffe gweyongera okufuna emirembe. Bulijjo buli we tuba tuyiga ekigambo kya Katonda owulira nga omutima gwo gwe gufuna n'endowooza zonna ezitandika okukyusibwa. Eyo nayo communication eriwo. Kati bwe tuyiga ekigambo kya Katonda kikola bulungi emmeeme yaffe, omutima gwaffe gukolebwa bulungi, ate era nga omutima gwaffe bwe gutereera gwe guvaako okubeera nti eno y'ensigo ey'ekigambo kya Katonda gye tuba tusize ku mmeeme zaffe. Kakati ebibala ate ne biryoka bikola ki? Bivaayo. Tulaba nti bwe tuyiga ekigambo kya Katonda kituleetera embala ennungi mu bulamu bwaffe, ekituleetera ffenna okuwummula nga bwe twalabye mu Matayo 11:25. Okuva ku 25 nga tuserengeta nga Yesu yeebaza kitaawe, naye bwe yamala ng'agenda wansi n'atutegeeza nti tubeere nga tuyiga steps ze, tubeere nga tuyiga ebibye, kubanga omwo mwe muli okuwummula. Naye olwaleero njagala tutandikire mu kyawandiikibwa ekiri mu Ngero essuula 4 n'okutandikira ku lunyiriri olwabiri. Osobola okusoma Ngero yonna bw'oba ozzeeyo eka nga wezza obwenkulumu, naye olwaleero tugenda kuva okusoma Engero 4 n'okuva ku lunyiriri olwabiri. Gwebale nnyo owooluganda okusomera. Twagala tusookere wano. Kitugambye bulungi nti mwana wange ossangayo omwoyo eri ebigambo byange, teganga okutu eri okwogera kwange. Olaba olwaleero tuzze wano ffe baana abaagalwa okujja okuwulira ebigambo ebya Katonda, era olaba nti omuntu yenna okuwulira ekigambo kya Katonda otega bulungi okutuuka n'okola ki? N'owulira. Kyova olaba nti bwe tusoma ekigambo kya Katonda bye kyogera bye birituyamba okukiyiga n'okukitambuliramu. Wano ekigambo omuwandiisi agamba nti mwana wange ssangayo omwoyo eri ebigambo byange. Wano kiki kye tulaba ekituzzaamu amaanyi? Okweyongerayongeranga, okussangayo omwoyo okuwulira ekigambo kya Katonda. Weeyongere nga buli lunaku okussangayo omwoyo okuwulira ekigambo kya Katonda. Tuliwo wano olwaleero abooluganda tussaayo omwoyo okuwulira ki? Ekigambo kya Katonda. Oyinza kukitegeera otyo obulungi omubuulizi bw'aba awubuulira n'oteekayo omwoyo n'otakkiriza kintu kyonna kyandize okukutabankanya obutawulira mubuulizi ayigiriza ki? Asomezzaawa? Agamba ki? Nange ekigambo kiŋŋamba kitya? Kubanga mu kaseera bwe tutandika okugabanira tulina okuteekayo okufaayo, kubanga akaseera ako kennyini mwowulirira ekigambo kya Katonda n'omulaba ali awo kwennyini okubeera ng'akukwakkulamu oba akukwakulako ekyo ky'obadde owulira. Ebintu bingi ebitutaataaganya ng'era bwe mulaba bwe tutudde awo, oyinza okubeera awo ng'omubuulizi abuulira naye munnaye ebirowoozo ne bikujjira n'otandika okulowooza ebirala ng'otunuulidde omubuulizi, omulaba abuulira, omulaba kyagamba, akugambye bikkula wano, naye nga newagambye okubikkula oluusi twebuuza ne bannaffe mpozi omubuulizi agambye atya? Kyokka ng'ate era obaddewo naye munnaye ekyo kikuyiseeko, naye kikuyiseeko kitya? Kubanga ye
n'omulabe abeerawo okwagala okukubuzaabuza oleme okukiwulira oleme okukitegeera oleme okukimanya. Kakati ekivaamu kibeera ki? Obeera ng'atudde awo okutuukiriza omukolo ne banno bakulaba ng'otuddewo naye omubuulizi by'abuulira si by'oliko ng'oli ku birowoozo birala. Omubuulizi agamba bannaye mubikkule ekitabo bwe kiti, oli alina ne Bayibuli awo naye nze siina maanyi nagagibikkula. Omulabe ajja n'akuteekako akazito n'akunafuya n'akugamba basome onoowulira, leka oli asome onoowulira. Kyokka oli bw'atandika n'okusoma era n'okuwulira oba towulira, kyokka ng'amatuugo maggule gwe wennyini wooli otuddewo owulira, naye omulabe ayinza okukulemesa okukola ki? Okuwulira. Kyova olaba nti mu kaseera akalina nga bwe kati Bayibuli etugambye muwandiisi n'ajjaamu amaanyi. Omuwandiisi ayayogera amagezi wano omusajja n'awandiika n'agamba mwana wange osangayo ki? Omwoyo eri ebigambo bino. Ekigambo kitegeeza ki? Osangayo omwoyo. Abooluganda ekitegeeza nti oba waliwo akakuba oba waliwo akayita oba omwana ayimuse ali mu kuzannya, gwe teeka mwoyo ku kigambo ekyo. Kyekitegeeza nti kyekituwagazisa kubeera nga tulina ne ba Asha. Ba Asha Katonda abawa amatu, abawa okulaba, abawa byonna. Bw'alaba ekyetaaga okutereeza era agenda mpola n'agenda okukola ki? N'akitereeza. Oba omwana alina okutereeza omwana mugambako nti atuulira wamu kubanga okusaba kutuuse. Ababuulizi abasinga bamanyi okugamba abantu nga tannaba kubuulira, banaye mugende mukozese baafiruumu ng'obudde bukyali, ekyokola kikole ng'obudde bukyali. Dati bwe tujja okutuula okusaba tugulina okubeera nga tukola ki? Nga tuteekayo omwoyo. Abazadde bateekayo omwoyo okubeera nga balina abaana baabwe nga balaba nti omwana bw'abanga atandise okukaaba oba okulekaana era tataataaganya kuwulira abantu kuwulira kigambo. Maama ayinza okwesetula mpola n'asooka adda wabbali n'omwana n'alyoka amusirisa ate n'alyoka akomawo. Owooluganda atudde mu kkanisa tukubiriza abantu okubeera nga tujja kubeera nga tulina empapula zaffe oba obutabo bwaffe n'akakalaamuko akakuleetera owandiika ekyawandiikibwa wabbali. Oba oli awo oluusi n'owandiika n'ekigambo ekyo ekikukomyeko ennyo. Abantu abamu bakimanyi, abamu kyakola n'agamba kubanga ate oluusi olina okyegendereza. Bw'otandika okuwandiika sitole ennyingi mu biva mu ebyo omusumba byayogera, oluusi oba tojja kuteekayo mwoyo ku musumba kyagamba, naye omugezi kyakola awandiika wansi layini n'agiwandiika n'agamba ngero nnya okuva ku ssuula 2 okutuuka ku 24 omu n'ateekawo n'anootinga n'agamba yonna nja kugisoma ate n'amaakinga wali n'agamba naye kakati kampulirize musumba agamba ki ku kino. Kakati bw'oddayo bw'otyo mu kiseera kye eky'eddembe nga wezza obwenkulumu kikuleetera nnyo nga bwe twayize jjo nti bw'oddiŋŋanawo ogenda okulaba nga n'okubikkulirwa mu mwoyo omutukuvu kugoberera. Bw'oddiŋŋanawo nnyo ogenda okulaba ng'ekigambo kya Katonda kitandika okwebikkulira. Abaana abato, abaana abawala mmanyi tuwulira bulungi. Agambye mu Lulayini olwabiri, mwana wange yeggwe mwana gw'agamba. Ffe tuli baana ba Katonda, kuno kwali kubikkulirwa kunene, ffenna tuli baana ba Katonda. Bayibuli egamba nti abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka ki? Abaana ba Katonda. Kaakati ekigambo bwe kiba kyogera tolowooza nti kirina omulala gwe kigamba. Kigamba ggwe, kigamba nze, mwana wange ssangayo omwoyo eri ebigambo byange bye bino. Tega okutu eri okwogera kwange. Okwogera kwa Katonda, Katonda atutuma butumifu okwogera. Tetulina bigambo bingi bye twandyogedde awatali maanyi ga Katonda agabitwogeza. Tetulina ffe maanyi na bigambo bingi bye twogera ebitegeerekeka era ebiyinza okuwulirwa abantu ne babibikkulirwa ne babitegeera bwe kibeera nga si kigambo kya Katonda ekitutumiddwa okuva ku Nnamulondo. Katonda yennyini nnyini mwene y'aba ayogera gye tuli kubanga bino bw'ati bwe yabitubikkulira eri abaana abato abaagalwa n'abikweka abagezigezi n'abo abaki
abagagga bandibadde babimanya n'abibikkulira ffe. Kakati Mukama agambye nti leka okutu obiwulire nti tebiva mu maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo. 21 agambye nti tebiva ku maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo. Olabira ddala ekigambo kino nga kituyamba okumanya nti ekigambo kino bwe tukiwulira wawe kirina okukuumirwa. Kikuumirwa wakati mu mutima gwange. Twalabye wano Bayibuli omutima gwaffe eriyita ttaka ate ekigambo kya Katonda y'ensigo. Kakati buli kigambo lwekibuulirwa kitegeeza nti ensigo esigibwa ku mutima gwange era kiba kirungi n'emera. Olwo nno bw'emera ekigambo ekyo tekiva ate ku maaso gaffe. Olaba ebigambo bwe bijja ensigo eno y'ekigambo kya Katonda bw'ejja ng'ebuulibwa egenda ku ttaka wano ku mutima. Kyekyo kyagambye nti bikuumirenga wakati mu mutima gwo kubanga buli nsigo lwejja n'ogikasuka ate olaba oba osikasuse bukasusi ensigo ey'akasooli n'omala ogikasuka ogenda okulaba mu nnaku nga 3 ng'emeze. Kakati na kino ekigambo kya Katonda kye tuyiga wano Bayibuli etugambye ku lunyiriri olwa 21 nti tebivanga mu maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo. Njagala owooluganda asomera ine eyo yokka eya 21 agamba bwa engero essuula 4 olunyiriri olwa 21 somera ddala n'amaanyi omuntu asobole okukiwulira bulungi. Kitebo tusomere. Tebivanga mu maaso go bikuumenga wakati mu mutima gwo. Weebale nnyo ssebo. Tebivanga mu maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo. Olaba ekigambo bwe kijja omwana omuwala ali awo ekigambo kino ekibuulirwa tekivanga mu maaso go kikuumire wakati mu mutima gwo. Maama ali awo kino ekigambo tekirina kuva mu maaso go kikuumire wakati mu mutima gwo. Kakati kino kyekigenda okutuwonya. Luli omusumba yatubuulidde n'atuwa ekyawandiikibwa ekyatuyiraze nti emitima mirimba gye gijjudde endwadde etawonyezeka. Naye ani ayinza okugumanya omutima gwange? Ye Katonda yekka. Kakati Katonda eddagala ly'atuwa lya kigambo kino n'agamba kireme okuva mu maaso go kikuumire wakati mu mutima gwo. Kakati ekigambo kino bwe kiwulirwa omulimu gwo kwe kulaba nga tekiva wano mu mutima gwo. Buli we kijja ne kiraalirawo y'ensigo ng'ensigo bw'oba ogisimbye mu ttaka neeraaliramu osima ekinnya n'oteekamu kasooli n'omubikka. Kati kasooli oyo omulaaliza mu ttaka era kasooli oyo ekirungi kyagenda okukola mu nnaku nga 3 ng'enkuba etonye bulungi agenda kumera aleete ekibala. Kakati naffe ekigambo kya Katonda bwe kiri bwe tukisoma ne kibeera nga bwe tukiwulira n'omala okikkiriza kiraalire wano kigenda kumera. Bwe kimera kitegeeza nti awo kiraalira mu ggwe kimaze okulaalira mu ggwe okumera kwakyo kugenda kukireetera ekibala kubanga kasooli atuuka n'akola ki n'afulumya ebibala. Ate ekikulu Katonda ebibala bivaayo nga bingi wataddemu ensigo egi emu naye olaba omusooli bwe guzzeeko eminwe emingi ogenda kulya n'abagenyi balye mufumbeko mu ntamu mulye mukkute. Kakati ekigambo kino ensigo singa ejja mu mutima gwa maama Babula neeraaliramu n'abeera ng'agirowoolezaamu emisana n'ekiro nga layini eri gye twasomye mu Yosuwa 8. Kakati maama Babula amaze okufuna ekigambo kino n'agamba Mukama njagala kiraalire muli. Kinaalaaliramu kitya? Kwe kuddayo neeka kubanga okiwandiise awo n'oddamu n'okisoma n'ogamba yagambye nkikuumire mu mutima gwange nkikuumiramu ntya? Kakati n'otwala ate akadde akakirowoozaako n'osirika nga kyokka kyoliko kyolowoolezaamu. Bw'okirowooza bw'otyo ng'osiriseemu mu ddembe lyo ebintu byonna omaze okubikola oba omaze okulya ekyemisana kyo esowaani ozoozezza awaka watukula bulungi wasirifu n'otuulako wali mu ntebe bw'oti n'osirika n'obeera nga owuliriza kigambo kiri omubuulizi kye yabuulidde oba kye wasomye ate oddamu naawe n'okisoma kubanga lulayini omaze okulumaakinga.
awo nno ogenda okulaba ng'ekigambo ekyo n'omulundi oguddako olw'eggulo n'ogamba nga sinanywa kakyala nze ŋŋenda kuddawo awo nsomewo ate kirungi nnyo n'okukyegamba omanyi gwe wennyini bw'obeera ng'oyogera naawe ojjukira bulungi ebigambo bino ogamba nti nze Babula nze maama Babirye ŋŋenda kuddirawo ddala awo nsomerewo ddala awo Babuli yagambye nti bino mbikuumire wakati mu mutima gwange naye naabikuumirawo ntya okuggyako nga nkisomye ate ne mmala kankirowoozeeko kaakati wuliriza wano olaba nti bw'osalawo n'omala osalawo okulowooza obulowooza ku kino kyokka kikuyamba mu bintu bingi kigenda kulaalira mu mutima gwo kikuumirewo ekirala kigenda kukuwonya okulowooza ebintu ebirala ebyeraliikiriza olaba kati bw'otandika okufuna okuwona gwe yandibadde alowooza banaye oba kakati kino kiri kitya kwegamba waliwo endowooza ezigenda ne zijja naye okiraba nti kakati otandise kulowooza ku kigambo kyokka ky'oyinako obudde kakati okiraba buli w'okirowoozaako kitandise okwekuumira wano kitandise okwegazaanya mu mutima gwo kakati buli wekyegazaanyaawo bayibuli etugambye mu Zabbuli 119 olunyiriri olw'15 oluganda njagala okisome ekyo tulyoke tweyongere twagala tusome tuyige ekigambo nsomerawo gwatuuseewo mu Zabbuli 119 olunyiriri olw'15 119 agamba bw'ati ekigambo kyo lyettabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Amiina. Ekigambo kyo lyettabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Kakati olaba ensigo eyo ey'ekigambo bw'eyingidde mu mutima efuuse ettaala ery'omutima gwo ekitegeeza nti emulisa muli efuuse ettabaaza ery'omutima gwo era musana eri ebigere byo ekitegeeza nti tabaaza kitangaala. Kakati osomye ekigambo kino okirabye okikuumidde wakati mu mutima gwo kakati olw'okubanga tabaaza esanzeemu biri obuzikiza oba ebizikiza mu mutima kakati ettabaaza olw'okubanga okuumye ekigambo kino mu mutima gwo kakati kitandise okunyigiriza enzikiza oba ebigambo by'enzikiza ebigambo ebikweraliikiriza ebigambo ebibadde bikutiisa ekigambo kino olw'okuba okikkiriza kyekuumire mu mutima kitandise okunyigiriza enzikiza efulume ebigambo ebibadde bikulowoozesa nti oli mulwadde muli kakati ekigambo tabaaza ekigambo kimanyi nti kiwonya ekigambo yetabaaza gwe musana eri ebigere byo olaba nti ebigambo ebyo bisitula okukkiriza kwo mu mutima gwo n'olaba ettabaaza n'olaba omusana ogukwakira ng'otambula n'olaba ng'okikuumira mu mutima gwo n'olaba nga buli lw'otandika okukirowoolezaamu wali yatugambye mu Yoswa nti bw'otyo bw'ogenda okusobola okukola byonna ebikirimu. Kakati bulijjo obadde weebuuza n'ogamba ye banna nze nsobola kuweereza ntya Katonda. Kakati ekigambo kyo kyakugambye nti kino kakati kikugambye nti tekiva mu maaso go kikuumirenga wakati mu mutima gwo. Kati bw'omala okikuumirawo eno yettabaaza era gwe musana. Kakati olaba bw'okitegedde nti gwe musana ate bw'onoddayo okukisoma Katonda agenda kukibikkula mu ngeri ndala agenda kukibikkula mu ngeri ya njawulo. Kakati amiina. Kakati wano okiraba bwe weeyongedde okutandika okuwona n'okutegeerera ddala Katonda kyali gy'oli. Kati wano Katonda akwebikkulidde era olaba kati bw'olina enjiri naawe gy'oyinza okutegeeza omuntu nti ekigambo kya Katonda kiwonya ekigambo kya Katonda kiramu. Yatugambye mu Luka 1:37 nti ye bw'aba akitumye tekidda gy'ali nga kyereere kyakitumidde alabira ddala nga kirina okutuukirira. Kati ekigambo kino kye tuyiga olunaku olwaleero buli kirina ky'obadde oyiga kijja gy'oli gw'olina kikuumira mu mutima gwo ne kitandika okuwonya ebyo byonna by'osaba
ye Mukama akirabirira kituukiriza omulimu gwo n'okufuba kwo mu Katonda kukikuumira mu mutima kireme okudduka. Tugezezza ne tulaba ensigo ya kasooli oba ensigo y'ebijanjaalo osimye ekinnya okitaddemu, olaba ekijanjaalo bwe kijja bwe kiba kikuze kireeta ebibala bingi. Naye ate tulaba nga Bayibuli eyogera ne ku bibala eby'Omwoyo Omutukuvu mu Bagalatiya 5:22. Kaakati ekigambo kino olw'okuba okkiriza okukikuumira mu mutima gwo okisimbye ku ttaka ery'omutima gwo, buli we kisigalako kireeta ebibala bingi. Ebibala biwandiike wansi ojja kutegeera ebibala Katonda byatwagaza eby'Omwoyo Omutukuvu mu Bagalatiya 5:22. Era njagala owooluganda abikule Bagalatiya 5:22 n'ebibala bino tubitegeere. Amiina. Omuntu yenna atuukawo asomawo twagala tulabe nga tugenda tulonda ebigambo bino tulabe bituyamba bitya, tuleme kubeerako na muntu n'omu gwe tuleka mabega. Owooluganda agenda tusomera mu maanyi tuwulire, bulijjo tuwulire ebibala by'Omwoyo naye byebiriwa. Kakati ebibala ebyo tubigeraageranya nga bw'osimbye ensigo ya kasooli naye neekuviiramu ebibala bingi. Tubigeraageranya nga bw'osimba ensigo y'ekijanjaalo ne ensigo emu gy'osimbye naye ogenda okulaba nga ebijanjaalo 10 bye biri ku mutunsi gw'ekijanjaalo kye wasiga. Kakati ne mu kigambo kya Katonda bwe kiri bwe kityo, ensigo ey'ekigambo gy'owulira olwaleero bw'ogikuumira ku mutima gwo n'emeruka egenda kutandika okugjayo ebibala, ate nga bino ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu Katonda byennyini by'ayagala, ate nga bino ebibala bye bigenda okutusobozesa okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kyemmanyi bulungi nti kino tukifunye bulungi era owooluganda katusomere. Naye ebibala eby'Omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Haleluya. Amen. Abooluganda tulabye, amiina, weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Abooluganda tulabye ebibala era buli lunaku, naye ekinzizisaayo emabega tutegeere tugende nga tugeraageranya mbifuna ntya. Kaakati tulabye ensigo ey'ekijanjaalo ne tugeza ku nsigo eya kasooli ne tulaba nti bw'ogisiga mu ttaka n'ogikuumiramu, bw'omala okugisimba ate togisimbulamu, ogibikkako bulungi ettaka. Mukama bw'akuyamba ogenda okulaba nga enkuba etonnya olunaku ng'olwenkeera, era abantu abasinga Mukama yatuwadde ekire ky'enkuba. Twebaza Katonda yatuwadde ekire ky'enkuba. Bannaye ebijanjaalo byange bye nabadde naakasimba bifunye ekire ky'enkuba. Ngeza ekire ky'enkuba ng'Omwoyo Omutukuvu, nga tuli wano nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Mwoyo Omutukuvu yekka yatuleetera ekigambo kiri ensigo eno eri kuno okumeruka obulungi. Era olaba ebibala bino bwe biba bivaayo n'amaanyi ago ag'Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu yasobozesa ekibala okuvaayo obulungi ne kimeruka mu ggwe, ebibala byo ne bitandika okulabika ebweru ku maaso go. Jjukira ekyawandiikibwa kye twasoose okusoma wano wennyini ku 21 kigambye nti tebivanga ku maaso go. 21 kirabye agambye tebivanga ku maaso go. Olwabiri kigambye nti mwana wange ssangayo omwoyo eri ebigambo byange, teganga okutu eri okwogera kwange. 21 nekigamba tebivanga mu maaso go. Naye binaabeera bitya n'obiraba ne ku maaso go ng'abantu bakulaba oli mulokole, ng'abantu bakulaba obaze ekibala ekyokwagala, ng'abantu bakulaba obaze ekirala ekyobugumiikiriza, ng'abantu bwe bakutunuulira bagamba banaye omukyalo oyo alina okukkiriza, nga bakulabako ebweru. Naye olaba formula y'ekigambo eva eno okubeera nga
otaddeyo omwoyo eri ekigambo kya Katonda, oteze okutu eri ebigambo bye, obikuumye bireme okuva mu maaso go, obikuumidde wakati aw'omutima gwo. Kakati tugezezza ensigo ne tulaba nti omutima guno ly'ettaka eggimu eddungi, ensigo kwetuula, ekibala labayo bwe kivaayo nga kyekubisizzaamu ne kivaayo ebibala bingi. Tugambye nti bannaaye, bw'oba osimbye ekijanjaalo ogenda okulaba nga n'enkuba etonnya. Enkuba, amazzi muli, era Bayibuli egeza ku mazzi ng'omwoyo omutukuvu, kubanga ku ntandikwa y'ensi Katonda bwe yatonda ensi agamba nti omwoyo omutukuvu n'ayanjala ku mazzi, omwoyo omutukuvu. Olaba nti bw'oba osimbye ebijanjaalo byo enkuba n'etonnya, eyo sayini ya mwoyo mutukuvu, kubanga awatali maanyi ago onoomala okusimba ekijanjaalo kiyinza obutamera singa musana gwe gwase. Omusana nga gwase ettaka ne likala, ebijanjaalo tebivaayo. Naye enkuba bw'etonnya, maanyi agalwanirira ekijanjaalo kino okukola ki? Okukula. Ate bwe kikula ne kivaayo, bwe kivaayo ogenda okulaba ng'ate waliwo omuddo omulala ogumeze, n'olaba ng'omuddo guno gwagala okubikka ebijanjaalo bino, biba tebijja kukula bulungi. Owooluganda kiki ky'ofuna okulabika ng'ebijanjaalo bino bikula bulungi? Oteesa olunaku n'ogamba ebijanjaalo bino nina okubikoola. Ogenda kubikozesa ki? Obikozesa nkumbi. Enkumbi kitala. Okirabye wano ekyakulabirako Katonda kyatuwa, kubanga buli we tubeera mu nnimiro tulimisa nkumbi n'otemeratemera ebijanjaalo byo bisobole okubeera nga bikula bulungi. Ekituddiŋŋanya ekkanisa tuba tukoola. Kati olaba twabadde wano Lwakutaano, olaba tukomyewo n'olwaleero tukoola ebibala byaffe bisobole okumera obulungi. Tukubireko Katonda mu ngalo. Haleluya. Ekitukomyawo olwaleero tuli mu kukoola bijanjaalo bisobole okumera obulungi. Era omulimi yenna bw'aba alima akozesa ki? Ffe abalokole nga bwe tuzze wano tukozesa ki? Tuli mu kugabana kigambo, tuli mu kukoola. Tukoola ki? Tukoola ku ttaka eggimu. Liri liddawa? Liri wano mu mutima wagambye nti bikole ki? Bikuumirenga wakati mu mutima gwo. Ekitegeeza ensigo eri wano, kakati tuzze kukoola, ate era tukozesa kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kiki? Kye kitala. Bayibuli eyogera ku kigambo kya Katonda kye kitala. Era tuli wano kati tuli mu kukoola. Ogenda kulaba ng'ebibala byayogeddeko eby'omwoyo omutukuvu ebiri mu Bagalatiya 5:22, olw'okubanga kati tukoola tubitemera. Tukitemera. Ensigo eri wano gye tukuumira wano gye twayiza okuva luli tuli mu kugitemera. Kakati labayo, okwagala okutemedde, okugumiikiriza okutemedde, okukodde, ekisa okikodde, okusonyiwa oli mu kukoola, oli wakati mu kukoola, okwenenya oli wakati mu kukoola. Wonooviira wano ogenda okulaba bannaye ng'ebibala eby'omwoyo omutukuvu byeyongera okubala. Amiina. Omulimi yenna bw'amala okukoola ebijanjaalo, kakati kuba ekifaananyi mu nnimiro ye y'ebijanjaalo. Olaba ebijanjaalo bw'omaze obikoola, olaba bwe binyirira, temuliimu muddo n'akamu. Obiraba bwe bibeera nga byewuuba bwebiti nga bigamba ffe tulina emirembe. Ziri ensigo embi zonna zikuuliddwamu. Buli we tujja okuyiga ekigambo kya Katonda, wano ensigo embi zidduka zokka. Owulira buwulizi ng'omwoyo omutukuvu ayongera okusimba ekigambo mu mutima gwo, ng'omutima gwo gweyongera muli okukkusibwa ekigambo ekirungi eky'omwoyo omutukuvu. Haleluya. Katusome olunyiriri olw'22 lugambye lutya tusebo? 22 olunyiriri olw'22 5:22 tinaye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala,
okusanyuka. Nedda. Amina. Mbadde njagala tusome engero 4:22. Nya ngero. Wali wennyini wetuli kati tuli ku layini eya 22. Amina. Mukama omulungi akuwa omukisa. Kubanga tuvudde ku ya 21 kati tugenda ku ya 22. Agamba kubanga ebyo bwe bulamu kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba era kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Abooluganda mukiwulidde nti ekigambo kubanga ebyo ebigambo kubanga ekigambo kya Katonda ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba. Ekigambo kya Katonda bwe bulamu eri gwe atudde awo kubanga okiraba. Era agambye nti era bwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Ekigambo kye tuliko kye tugabana ekya Katonda bwe bulamu kwe kulama era bwe bulamu eri omubiri gwange gwonna. Kakati olaba ensigo ya Katonda etujjiridde. Kwe kulama ogenda kubeera mulamu, oli mulamu mu mwoyo ne mu mubiri. Kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Gamba nti ekigambo kya Katonda kwe kulama eri omubiri gwange. Weesabire kati oli wakati mu kusaba. Owooluganda kwata ku mubiri gwo. Katukiddemu ekigambo kya Katonda kwe kulama eri omubiri gwange gwonna. Ekigambo kya Katonda kwe kulama eri omubiri gwange gwonna. Weewaawo. Yesu. Haleluya. Era sisaba ogambe nti kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba. Saba ogambe nti era obwo bwe bulamu eri abo ababiraba. Kakati olaba bw'oli mu kusaba. Olaba bw'oli mu kusaba naye ng'osabira mu kigambo kya Katonda. Olaba bw'oli awakanga osaba naye nga wano waliwo prayer ey'amaanyi. Omukama omugamba Mukama buno bwe bulamu eri nze kubanga mbiraba. Mukama kuno kwe kulama. Mukama gwompa okulama. Nze ngenda kulama. Ompa obulamu obutaggwaawo mu mubiri gwange ne mu mwoyo gwange. Mukama nze ntambulira mu bulamu. Bwe mba nfuluma wano mu nnyumba nfulumira mu bulamu. Era Mukama ogamba nti onompangaaza nnyo ononzikusa obulamu. Mukama kino ekigambo kyo labayo kiyingidde ku mutima gwange. Mukama nsaba ekigambo kino nkikuumira mu mutima gwange kubanga bwe bulamu era kwe kulama. Mukama ekigambo kino tekigenda kuva mu maaso gange. Mukama nkikuumira wakati mu mutima gwange buli lunaku. Ngenda kukisomeramu buli lunaku emisana n'ekiro nkirowoolezeemu Mukama. Nze ndowooleza mu kigambo kyo Mukama. Nze sigenda kulowooleza mu ndwadde. Nze sigenda kulowooleza mu binnemesa. Nze sigenda kulowooleza mu balabe. Nze sigenda kulowooleza mu mabanja. Nze sigenda kulowooleza mu bankyawa. Nze sigenda kulowooleza mu bunafu. Nze sigenda kulowooleza mu nnaku. Nze sigenda kulowooleza mu bye banjogerako. Wabula ndowooleza mu kigambo kyo kubanga nkikuumira mu mutima gwange. Kubanga ebyo ebigambo tebigenda kuva mu kutu kwange bye nnaawulirizanga. Mbikuumira mu mutima gwange kubanga ebyo bwe bulamu eri nze Mukama kubanga nabiraba. Okuva olunaku lwe nafuna enjiri nabiraba era neeyongera okubiraba. Era buli lwe ngenda okusaba neeyongera okubiraba kubanga obwo bwe bulamu eri omubiri gwange era bwe bulamu era y'ensula ey'amazzi okuva mu mmeeme yange. Olaba okusaba okwo. Era wano wensabidde Omwoyo Omutukuvu ali masekati gaffe okunnyikiza buli kigambo kyonna mu mutima gwange. Abooluganda kuno kwe kusaba okulamu. Kuno kwe kusaba okulamu okuleeta obulamu. Era okitegeera otya? Nze okukitegeera obulungi nkitegeera okuva mu Yokaana 5
15 n'olunyiriri olw'omusanvu. Owooluganda ddamu osome tutegeere bulungi. Nkitegeera ntya nti buno bwe bulamu era essaala yange ettiddwamu ngitegeera bwe nti bikula ekyawandiikibwa ekyo. Haleluya, twebaza Katonda. Bw'atyo bw'abitubikkulira ffe b'ayagala, bw'atyo bw'abitubikkulira ffe be yayagala. Somawo Owooluganda. Agamba naye Yesu n'abaddamu nti Kitange akola okutuusa kaakano nange nkola. 18 awo Abayudaaya kyebaava beeyongera okusala amagezi okumutta kubanga tasobezza Sabbiiti yokka era naye yeeyita Katonda kitaawe, yayita Katonda kitaawe ye nga yeefuula. Nsonyiwaako Owooluganda, osomye 15:7. Njagala osome 15:7. Omunsonyiweko, sorry. 15:7 era kyetwa otuuseewo weewaawo. Amin. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Amiina. Abooluganda ndowooza muwulidde. Olaba bwe tubadde mu kigambo kya Katonda agambye nti bwe mubeera mu nze kati olwo tunnyikidde mu ye kubanga ensigo ennyikidde ku ffe. N'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga buli kimu kyonna kinaabakolebwanga. Olaba nti tetubadde bweru wa kigambo, tuli munda mwennyini aw'ekigambo nga tusomye mu ngero 4 ne tulaba nga Katonda agamba ssaayo omwoyo. Mukama ne tumugamba Mukama ndi wano nzitaddeyo omwoyo. Laba ekigambo kyo kino kinnyikire mu nze mu mutima gwange. Ekigambo kyo kinnyikizza mu nze bwe bulamu gye ndi. Kye kinnamya. Mukama nze nnama. Owooluganda neebeere pureya yo. Wawulira okusalirira mu mubiri, wawulira okuluma mu mugongo, wawulira amagulu nga gakuluma, wawulira omutwe nga gukuluma, wawulira nga buli ssaawa oyimuka toyimuka, naye ogamba Mukama ekigambo kyo bwe bulamu mu mubiri gwange. Ekigambo kyo kwe kulama mu bulamu bwange. Ekigambo kyo kwe kulama mu ndowooza zange. Ekigambo kyo kinaabeeranga ku kamwa kange. Ekigambo kyo nkiterese mu mutima gwange. Mukama nze omwoyo omutukuvu onnyamba, leka nkuumire ekigambo kyo mu mutima gwange. Ne bwe mba neebase neebakira mu kigambo kyo, ne bwe mba ndya ndiira mu kigambo kyo, ne bwe mba ntambula ntambulira mu kigambo kyo, ne bwe mbeera nnyumya Mukama nnyumiriza mu kigambo kyo. Okiwulira abooluganda? Okwo kwe kusaba, okwo kwe kusaba. Era kye kigambo kye tulimu. Mu Yokaana 15 lwaki tugenzeyo olunyiriri olw'omusanvu osobole okutegeera nti agambye atya. Bw'oba ompulira bulungi ng'ekigambo bwe kisomye, Owooluganda asomye n'agamba nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeerera mu mmwe, bwe biraalira mu mmwe, musabe buli kimu kyonna nakyo kinaakolanga ki? Kinaabakolerwanga. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabe nga buli kimu kyonna kinaakola ki? Kinaabakolerwanga. Amiina. Kaakati olaba owooluganda bwe weesabidde kubanga obadde mu kigambo kya Katonda weesabidde ate nga kyosabiramu ddala ate ng'okiwulira kubanga kinnyikidde mu ggwe. Okiwulira era oli wakati n'omwoyo omutukuvu. Mwoyo omutukuvu akuyamba okuluŋŋamya okusaba nga bwe kikugwanira. Omwoyo omutukuvu tagenda wabweru mu bigambo byaffe. Era abooluganda njagala okubazzaamu amaanyi nti ne bwe tuba tubuulira enjiri, omwoyo omutukuvu ye atuluŋŋamiza mu kigambo. Era ekigambo kya Katonda we tuddiramu amaanyi ne tubeera nga buli lw'obuulira enjiri ekoma ku muntu era ekwata ku muntu, tebeera bweru wa kigambo, ebeera munda mu kigambo kyennyini. Era ogenda okulaba amaanyi ga Katonda buli w'oba obuulira ekigambo, amaanyi ga Katonda gasaanikira ekibiina nga bw'olaba kati nti ekigambo kya Katonda muwulira nga kiyimusa emmeeme zammwe ne muwulira muli nga bwe kibuulirwa
owulira nga waliwo ekipya ekyeyongera mu mutima gwo era muli owulira nga kati osobola okusaba n'oyimuka n'otambula ng'okugulu okubadde kukuluma kusobola okugololwa bwekuti ne kutambula kubanga akugambye nti kubanga kino mwe muva obulamu kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba olwaleero nsaba mukama nti ekigambo kino kifuuke obulamu eri ffe ababiraba kifuuke obulamu mu buli mbeera yonna ekigambo tekitalizaako nti nja kubeera mulamu mu kino sijja kubeera kibeera bulamu eri ne weetaaga eri pulaanizi zo eri abaana bo eri ensimbi zo eri by'oyagala eri okusanyukaako mu bulamu eri emirembe wobeera okimanyi nti obeera mu bulamu naye ng'obulamu bwo bweyagala bwa ddembe obulamu abantu tubulowoleza nnyo mu nsimbi omuntu n'agamba munaaye nga bwondaba wano anti nze sirina mirembe anti sirinaamu nsimbi naye obulamu bw'obwakatonda bujjanga pakegi mu bujjuvu n'obeera ng'olina obulamu n'obeera ng'olina emirembe n'obeera ng'ojjudde ekisa naye lwa kigambo kyani kya katonda agambye mu 22 nti kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba twebaza katonda kubanga yabitubikkulira twebazanga yesu bwe yeebaza mu Matayo 11 okuva ku lunyiriri awo olwa 25 nti yesu ne yeebaza kitaawe nti ayi katonda kitange nkwebaza n'aserengetawe n'agamba nti kubanga bino wasalawo okubibikkulira abaana abato n'obikisa abo abagezigezi era abakabakaba ate olwa 26 lwansanyusa nnyo yesu n'addamu n'agamba nti bwotyo bwe wasalawo bwotyo okubitubikkirira kiringa muntu kugamba oli najja n'agamba naye bannaye maama babbiri onyirira maama babula bannaye muweesiimye n'ogamba munnaye katonda bwatyo bwe yasalawo bwatyo okubinkolera kalayini ako kannyumira nga ndaba ne yesu agamba bwatyo nti bwakityo bwe kyasalibwawo kitange abeere ng'abinkolera ekyo nno n'endaba ekisa ekyo kisa nga yesu agamba nti bwekyo bwe kyasalirawo kitange nze okubeera omwana we n'okumbikkulira bino n'okubinneesigisa n'okumanya nti nze gw'alina okuwaayo mbeere nga nfiirira abantu balokokere ku nze nga ggwe bwe kiri nti bwekityo bwe kyasalibwawo nga gwe olunaku luno olwaleero olina okubeera wano bwekityo bwe kyasalibwawo pastor Alex okubeera nga katonda gw'ayise okubeera ng'atuweerezaamu ennansana mu biro ebiringa bwe bityo ekyo kiyitibwa kissa katonda okukulonda n'okukuyita n'okukwesigisa ekigambo kye n'okukwesigisa abantu be bwekityo bwe kyasalibwawo mukama nkwebaza maama meeyi wanonze okubeera nga n'olunaku olulinga bwe ruti mbuulira eri abaagalwa abali ennansana nga mbuulira ekigambo nga mpeereza mu baagalwa bwekityo bwe kyasalibwawo haleluya bwekityo bwe kyasalibwawo esesa kagoya okubeera ng'ali mu Abu Dhabi bwekityo bwe kyasalibwawo kyokka leero n'abeera ng'ali mu kkanisa ennansana naye ng'ate katonda amuwadde okuba ng'akola emirimu gye ate ng'asobola okusaba haleluya bwekityo bwe kyasalibwawo mukama n'akisalawo olw'ekisa kye Irene Namatovu okubeera ng'ali matugga kaakano naye ng'asobola okuba mu kyaki ennansana ekyo kiyitibwa kisa bangi bonna gye bali bameka abatali wano naffe bameka abali eyo nga tebazze kusaba abooluganda bwe tubeera mu kigambo kya katonda ne tumala tukitereka wano ne tumala tukirowolezaamu emisana n'ekiro ne tukkiriza katonda ebibala eby'omwoyo okukula mu ffe tubeera n'omukisa tukitambula kubanga kiri mu ffe tubeera n'obuwanguzi mu bye tukola emirimu gy'engalo zaffe katonda agiwa omukisa abaana baffe bayibuli egamba bannaabanga bamukisa yonna gye bagenda oyinza okubeeraawo nga tolina baana bo kaakano naye olw'ekigambo ekyo kye walaba kye wakkiriza okuyingira mu ggwe ekiramu mu ggwe kikola wonna n'omukisa ne gubeera mu famire yo n'omukisa ne gubeera eri abaana bo n'omukisa ne gubeera eri abantu bo n'omukisa ne gubeera mu mirimu gy'engalo zo n'omukisa ne gubeera ku ggwe n'olabika ng'oli mukyala wa mukisa n'olabika ng'oli mukyala wa kukkiriza n'olabika ng'oli mukyala alina okusonyiwa so ng'edda tewalinanga kusonyiwa naye olw'okuba nga wabikkulirwa ebigambo bino okusonyiwa kabeeranga kamereko era olugira bw'oti oyo musonyiye
oyo musonyiye kubanga ekyo kyakola takimanyi kubanga olina Katonda wamuggwe akulwanira ebintu tobigwamu ggwe ne weerwanira olina Katonda waakulwanira ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Haleluya. Okwo kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Kakati ogenda kunsomera taata nkusaba onsomera Olunyiriri olwa 23. Twebaza Katonda olw'ebigambo byatubikkulidde wano wonna. Nange Katonda bw'ati abyembikkulidde. Twebaza Katonda kubanga atuwadde prayer wano. Olaba bw'atuwadde okusaba wano. Essala eri wano y'amaanyi nnyo nnyo. Bikulanga Bayibuli yo, sabire mu Bayibuli yo. Osoma layini ku layini, soma olwa 23 taata. Agamba nti onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensulo ez'obulamu. Okiwulidde ekigambo ekyo tukiddiŋŋana buli lunaku naye olunaku olwaleero era njagala onsaba okifune mu ngeri ey'enjawulo kubanga tuvudde waggulu nga tuyiga nti bikuumirenga wakati mu mutima gwo ku lwa 21 ate wano agambye nti onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensulo y'obulamu. Ensulo y'obulamu eriwa olwaleero ekigambo ekiyingidde mu mutima gwo kye kikyusa biri ebikakinki ebibadde ku mutima kubanga twayize nti ettabaaza emulisa ne yeegazaanya omutima. Kakati omutima gwo gutuddemu ensigo ey'ekigambo kya Katonda. Kati wano agambye nti gukuume kubanga mwe muva ensulo ey'obulamu. Omutima gwo ogukuuma otya? Oggalawo oluggi lw'omulabe n'oggalawo oluggi lw'omutima gwo ne lutayingiramu ebikyafu. Omutima gwo tegulina kuwulira bitalina kuyingira muno. Ekintu ky'olina okunyiikiriramu kye kino kyokka kye tuliko wano kye tugabana ekireeta obulamu ekireeta essuubi ekikwongera okukkiriza. Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda okuwulira ekigambo kya Katonda mwe muva okukkiriza kye kireeta okukkiriza. Kakati bw'oggalawo enzigi zonna ez'omutima gwo n'okkiriza okuwulira ekigambo kyokka eky'obulamu otandika okubeera mu gwe nga olina nsulo za bulamu. W'owulirira omwami ng'ayogera ne bagamba nti bannaye omwami oyo ayogera ebigambo ebireeta obulamu kubanga omutima gwo gujjuddemu ensulo ez'obulamu kubanga omutima gwo okkiriza okutereka ekigambo kya Katonda mu ggwe kubanga ekigambo kya Katonda ekireeta obulamu eri omubiri ekireeta okulama kitudde mu ggwe. Kakati naawe ogenda okwogera kiri ku kamwako kubanga ekijjudde mu mutima kigambo kye kireeta obulamu. Buli w'oyogera oleeta bulamu, buli w'oyogera oyogera bulamu, buli w'oyogera abantu baganyulwa. Abooluganda twambale ekigambo kya Katonda mu ffe kibeere nga kireeta bulamu. Ne w'oli ku oleeta bulamu, ne bw'obeera mu mikwano gyo oleeta bulamu, ne ku mulimu bagamba bannaye omulawala ono wanjawulo oleeta bulamu, ne buli w'ogenda wonna oleeta bulamu, ne bw'obeera ku TV oleeta bulamu, ne bw'oyimirira mu kkanisa oleeta bulamu kubanga gwe wasalawo obeere ng'ekigambo kya Katonda y'ensulo ey'obulamu eri mu ggwe. Kaakati ky'oba olaba kiki kye tugenda okuyigamu wano? Okukuuma omutima gwo. Gwamba nti nze nkuuma omutima gwange.